oli musajja oba mukyala mu Kristaayo obanga oli muweereza wa Mukama nga toyina obuweereza bw'oddukanya mu kanisayo ng'omukulembeze wa department yonna, kino tekiyinza kukulemesa kubeera ng'olina omulimu omulala gw'okola ogukuyingiza ssente okusobola okulabirira abafamireyo n'obutabeerera baaluganda mugugu. Okikola otya? Njagala kuzigirira magezi, si gwe wekka asoose mu byafaayo okubeera ng'oli muweereza ate ng'oli mukozi. Bayibuli ejjudde ebyokulabirako by'abasajja abangi abaali balina emirimu gye bakola nabo naye nga nabo baweereza ba Katonda nga gwe. Mr. Shadrach ne Abednego, Bayibuli yatugamba nti baali baweereza ba Katonda naye ng'ate bakola mu State House newankubadde nga baalina obudde bw'okuzimbanga enkolagana yaabwe ne Katonda. Kino tekyabaleetera kubeera bagayaavu eri emirimu gya mukama waabwe Kabaka Nabukadneza yali abakozesa, ne mukama waffe Yesu Kristo yennyini omulimu gwe yali atembeeya njiri misana, mpozi n'okubeera life coach eyayambanga abantu okutambulira mu bulamu obw'obuwanguzi. Kino yakikolanga misana, obudde bwe obw'ekiro bwabanga budde bwa nkolagana ye ne Katonda we. Mukama waffe Yesu Kristo obudde bwa kawungeezi yeyambukanga ekiro ku lusozi ng'ensi emaze okutebenkera ewataaliyo wadde bantu baleekaana, n'asobola okutebenkera afuna obudde obw'okusaba. Ekyo kyamuyamba okutambulira mu bulamu obw'obuwanguzi mu mwoyo ne mu mubiri. Bayibuli etugamba mu Matayo ssuula y'e14 n'olunyiriro lwa 23 nti bwe yamala okusiibula ebibiina n'alinnya ku lusozi yekka okusaba. Obudde bwe bwawungeera era yaliyo obwomu. Kyokka ate era mu Luka essuula y'omukaaga n'olunyiriro lw'e12 Bayibuli eyongera okikkaatiriza nti awo lwatuuka mu nnaku ezo n'avaayo n'agenda ku lusozi okusaba n'akeesa obudde ng'asaba. Mukama waffe Yesu Kristo yakimanya budde bw'emisana budde bwa kukola, yabuwanga nnyo ekitiibwa era abantu be yabuuliranga enjiri yabasanganga ku mirimu gyabwe eyo gye yayogereranga nabo ebigambo ebireeta obulamu bwabwe okusalawo obulungi. Kakati ate olwo nno ye obudde bw'ekiro n'abukozesanga naye okuzimbanga enkolagana ye ne Katonda. Ekyokubanga olina obuweereza bw'okolamu, ng'olina department gy'okulembera mu kanisayo obanga oli muweereza aweereza mu kyaki yonna, tekiyinza kukulemesa kubeera na budde bwa kukola. Kikwetaagisa bwetaagisa kumanya nkozesa ya biseera byo eby'emisana n'ebyekiro. Gano ge magezi genkuwa. Omuntu yenna ali soba nga talina biragalalagala byakozesa. Essaawa 6 zimumala okubanga yeebase naggwamu otulo. Kino kitegeeza bw'oba onnyuse essaawa 3 ne zikusanga nga wazeeyo dde ewaka nga weebase, ku ssaawa 9 obutulo tuba tumaze okukuggwamu bulungi. Osobola okukozesa essaawa ezo 2 mu kusoma ekigambo kya Katonda, mu kufumintiriza ne mu kulindirira Mukama ne mu kusaba. Ekyo kikuyamba okuwungayo olunaku lwo okusabira obuweereza bo, baganda bo, abantu b'ovunaanyizibwako, ate nawe kennyininyini okumanya Katonda plan gy'akuyinako eyo olunaku olwo. Ekyo kijja kutambuliza mu bulamu obw'obuwanguzi obw'omwoyo, kyokka ate era nga n'ebyenfuna byo tebitaataaganye, kubanga buli lunaku ojja kuba olina obudde bw'okwogera ne Katonda ng'omubuulira pulaani z'olunaku lwo nga bwe zinaabeera, era n'omwoyo wa Mukama bw'anaalabanga eyo y'empisayo ajja kukuwanga amagezi ne pulaani engeri gy'onoddukanyangamu olunaku lwo. Tokkiriza kutambulira mu bulamu butagasa olw'okubanga nti oli muweereza. Osobolera ddala okutambulira mu bulamu obw'obuwanguzi mu mwoyo ate era n'obeera muwanguzi ne mu byenfuna. Ekyo obadde tokimanyi naye kati okitegedde. Bampita Tumusiime Joseph Prosper ayogera ebigambo ebikuyamba okwekkiririzaamu n'okuzuula obusobozi bwo olyoke ogasa omulembe gwo. Zuula obusobozi bwo otegeera obugagga bwo. Oyo yabadde omuweereza wo Tumusiime Joseph Prosper. Owazuula obusobozi bwo otegeera obugagga bwo. Kansuubire oyise n'enja tutyo tegeeza n'omulala tasubwa. Mugoberere ku Facebook ne YouTube channel mumanyaga Zuula obusobozi bwo, oba yogerako naye ku WhatsApp namba 0757 21 766 881. Zuula obusobozi bwo otegeera obugagga bwo. Sengamba wali abakabeyo wadde banna bakutukiriza